mu kaweefube w'okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga nga babangula n'okufulumya abayizi abasobola okwetandikirawo emirimu, gavumenti mu 2020 yavaayo n'ensoma empya mu siniya eya wansi okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'okuna, era ng'omwaka oguwedde baatuuza abayizi abasooka mu siniya ey'okuna. Kyokka mu 2022 minisitule yavaayo ne kaweefube ow'okukyusa ebyensoma bya siniya eya waggulu, ekintu kibadde tekinnaba kuteekebwa mu nkola. Kino kireeseewo ebibuuzo ku buti abayizi bano bwe bagenda okusomesebwamu ku mutendera gwa siniya eya waggulu nga bagoberera ebyo ebyabasomeseddwa mu siniya eya wansi oba O-level. Kati olwaleero bw'abadde ku mukolo gw'okuggalawo okusunsula abayizi aba siniya esooka, Dr. Kedras Tulyajenda ateekateekera minisitule y'ebyenjigiriza ategeezezza nga bwe bali abeetegefu okutwala enteekateeka eno mu maaso. Agambye nti oluvannyuma lw'okubangula abakulira amasomero bakukkirira ne wansi mu basomesa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batandikira mu mambuka ne mu buvanjuba bw'eggwanga. Tugenda kusooka ne training ey'aba head teacher ne ba deputy baabo, ate ne tugenda ku training ey'abasomesa. Tugenda kusookera mu north ne eastern schools, ne tuvaayo ne tukola central na west. Naye batanaatandika ba senior 5 tulowooza nti bonna basomesa bagenda kufuna eyo training. Newankubadde obudde bulabika ng'obutono okukolera mu kino, bagamba nti bakola ekisoboka okulaba nga buli ssomero lifuna okusomesebwa era nga bakubawa n'ebiwandiiko okubayambako mu kubalambika mu nteekateeka eno. Okusinziira ku bakulu b'amasomero n'abasomesa, akadde akatono akabaweereddwa kandikosa ensoma y'abaana baabwe. By now would have been already trained. Ready by the time we come for selection, the teachers should be ready trained, the administrators should be ready trained, but we have not all been trained. Kuba omusomesa bw'abeera tateekeddwa bulungi mu budde, tomusuubira naye kuteekateeka mwana bulungi ate mu budde. Kitegeeza omwana ono agenda kuteekebwateekebwa bubi, era oba oli awo okuggyako amasomero gano agali mu bibuga agayina resources wano ne wali ge gayinza okukikola ne gakikuba amangu. Kati baagala minisitule ebawe ebikozesebwa mu bwangu batandikirewo. Kuba abasomesa twesanze naddala amasomero ag'omukyalo nga tebasobola gula bintu bimu ebyetaagisa nga projector, computers ebimu okulaba nga abaana ba researchinga mu eno new curriculum eriwo. N'olwekyo gavumenti webanga eteekateeka okutuyamba kutandikawo ensomesa empya mu senior 5 n'ebyetaago byonna yandibadde egezaako okulaba nti buli ssomero lirina ebyetaago ebyo. Kyokka okusinziira ku kakiiko akavunaanyizibwa ku bisobenzebwa abayizi ka National Curriculum Development Center NCDC, ebikyusiddwa mu nteekateeka eno tebirina ngeri gye bigenda kutaataganya mu byasoma by'abayizi. Jennifer Kabale agafeeyo ku Spark TV. We have a subscription model payment where a director of a school or head